Yes, njagala okubanga mbabuuzako yonna gye musinzira okubanga mutuwuliza nti mugamba mutya ebbanga libadde ddene nnyo nga tetuwuliziganya. Ate ng'ebitalo bingi nnyo ebigudde mu ggwanga ne mu nsi endala okutwaliza wamu mu bbanga eryo lye tukubye amabega. Okufa kwa Paapa kitalo nnyo. Okufa kwa mutabani wa Sudiru kitalo nnyo. Okufa kwa ttiimu Arsenal kitalo nnyo. Olunaku olwaleero njagala oyogere nange bw'oba gy'oli tubadde tuludde okuwuliziganya naye kuba ku ssimu tube nga twogera ku ebyo ebigenze maaso mu ggwanga gye tutabadde nawe gy'obadde ng'ate totuwuliriza oba totuwuliza asoose yogerako nange. Nze Matalisi Solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Yes. Omuwagizi wa Manchester United egenda okutwala ekikopo kya Europa. Nga mukyesooso obadde wa? Badde wabula. Sebe embeera y'ebadde etubuza. Obwavu buli mu ggwanga butuwunyisa n'olusu. Osanga omuntu ng'ayambadde bulungi anyumye naye ng'awunya obwavu. Kibi nnyo. Kyeraliikiriza. What a joke. Eno ssanyu lyokka lye tulina anti Arsenal baagikubye neewanduka mu kikopo ky'abanene. Oba abawagizi ba Arsenal tebawuliriza nnyimba za wano? Baziwulira. Ojja kunkubirayo akayimba by'abanene bategeere nti bo banafu. Ate kirabika ne Katonda asooka kulaba nti abawagizi bajja kutufuukira omuteeru n'alyoka abamma emikisa. Bw'olowooza bw'otyo Arsenal eba kugenda ku fayinolo. Tubadde tugenda kubulwa we tunywera amazzi. Mazima. Naye kati ensi keefune ku mirembe, ebinyonyi kabyeyagale, ebisolo kabyeyagale, abantu kabafune ku tulo, ebigambo kabibeere bitono, omuntu kaalye kamere. Mpulira biga. Ate ne sizoni ejja bagenda kugivaamu nga tebalina kye balina. Weefudde Katonda. Baaba wanna nnyo, baaba wanna dda, twagala tulabe ani asinga okugoba. Baaba wanna nnyo, baaba wanna dda, twagala tulabe ani asinga ebikopo. Omuwagizi wa Manchester United Solido y'abakyala olunaku olwaleero mulina omupiira katubalinde. Hello omulala presenter yewuyo wangi nnyabo. Nze Maama John omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe ku faamu y'amajanja. Bannange obadde obuze mbadde muyitale. Nali nagenda kuziika Paapa. Paapa nga bamuziika dda. Owulidde nkugamba nti bamuziise jjo? Era twamuziika dda naye nalwayo nga nkyakubagiza baŋŋanda. Ate bwe nnakomyewo natuukidde mu kuziika kwa mutabani wa Sudiru. Rajiv. I mean kwokya. Nga kitalo nnyo ekya Rajiv. Kitalo nnyo naye era nsaba gavumenti enoonyereze ku muntu eyamusse. Yafudde accident. Yadde accident naye nakali tekabulamu. Akaliwa. Mujja wange Butricious Daisy poliisi emunoonyerezeeko ku by'okufa bya Rajiv. Ate muliro bagamba mujja wange gwe gwamusomo omuliro ye yagukumye. Nze nkubuulidde first hand information. Ate ekyatuuse ku Arsenal mu geography kiyitibwa photosynthesis. Okufootola photosynthesis. Arsenal bagifootodde. Photosynthesis. Mu history ne kiyitibwa the dead and not dead discuss. Ekivuunula kitya? Nti Arsenal tesobola kutwala kikopo okuggyako nga beesamba nabo bafudde. Dead and not dead. Naye olowooza obuzibu bwa Arsenal bwavuddewa? Kiki ekyaleese obuzibu okubanga mujja wange Butricious Daisy bingi by'otamumanyiiko. Naye y'abadde afuuyira Arsenal emmindi. What? Omukazi oli afuuwa emmindi. Olubaale lwonna lwamusongola ng'effumu. Luli diagono. Bw'omusisinkana oyinza okulowooza kakalabanda.
So Malaysia. Diagonal lyefumu. Abawagizi leero tebayonoonye emmere yo. Tebalina appetite. Babadde tebasobola kubba mmere na fruits ku farm. Na fruits. N'abasanze mu nnimiro ku makya nga bakaaba. Waliwo n'eyalesa akawaleke. Oba yakagyeemu ng'akola ki? Kansuubire omuwagizi wa Arsenal teyavugidde eggaali mu lumonde wange. Mpulira. Omuntu amala ebbanga nga tawangula tayinza butabeera na mutima gwa kitujju. Ogwo omutima gwa kitujju. Ate nsaba mwenna abalina abakozi n'emikwano egiwagira Arsenal muggyewo emiguwa, obutwa, ebidagaladagala, obwambe, emitayimbwa, amayinja, kuba essaawa yonna basobola okwetuusaako obulabe omuzungu kyayita dangerous substitute oba natural calamity. Wangi kitegeeza ki? Ye muntu okufa n'akala calamity.